Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso ne gyegattako. Olunaku olwaleero waliwo omwana omuwala nataddeyo fulaska ennaku nga 2 ku channel yaffe eno Kyayiti. Omwana omuwala nansindikira comment oba ekibuuzo nga ngamba kale yabadde nga mbuulira oba yabadde nga atubuulira abali ku channel eno Kyayiti, n'agamba nti ezo fulaska eza plastic za bulabe nnyo. Bw'oyassa giraasi munda mulimu empeke za bulabe. Mbadde nsaba temuddamu kuzikozesa. Kituufu fulaska ezo w'ogyasa munda mulimu obuweke buli 3. Kituufu ekyo nange era nkiraba, naye abasinga mulowooza nti empeke ezo abazungu baziteekamu oba abakola fulaska baziteekamu kubeera nga batukendeeza amaanyi oba kutusiiga obulwadde obwo obw'enjawulo. Abamu mugamba nti kansa, abasinga bwe mukyogera. Naye okusooka njagadde nsooke nziremu omukyalo ono eyambuuzizza oba eyambuulidde. Tetutunuulira bino nti fulaska mbi erimu obutwa si nnungi gikozesa. Tetutunuulire ekyo. Tubuulire abantu baffe biki byasobola okukozesa okubeera ng'ayamba omubiri gwe okubeera ng'akendeeza ku butwa obwo buba bugenze mu mubiri gwe. Kyekyokka kye tulina okubeera nga tubuulira abantu baffe. Kwega babeere banyiikivu mu kubeera nga babirya, mu kubeera nga babikozesa. Kijja kuba kituyambako kuba ye omuzungu tosobola kumuwona. Wadde abantu batugamba nti twesonyiwe fulaska za plasitiiki ezo ezirimu ekintu ekyo ekyatika nti za bulabe, naye ate wona agula eno ey'ekyuma. Kimanyi nti n'omuzungu ekyo yakirowoozaako dda. Ng'ogenda okulowooza ekintu ye ate aba yakirowooza dda kuba yabikola. Ekyo yakirowoozaako nti fulaska eno eyatika eya plasitiiki empeke ezo babeera bazirengera. Tukoze tutya? Tusobola okukolayo fulaska ey'ekyuma ne tutuukiriza ekyo kye twagala. Olw'ensonga tejja kwatika, tebajja sobola kulaba ekyo kye tutaddemu eky'obulabe. Ky'oba olaba nga kati twegobako fulaska zino ezaatika eza plasitiiki, twagala ate tubeere nga tugula nnyo zino ez'ekyuma olw'ensonga nti zo tetulaba kiri munda. Tosobola kumanya oba mulimu empeke ezo ze mwogerako oba temuli. N'olwekyo omuzungu ye tosobola kumalako naye. Bintu bingi ebisobola okutuleetera kansa mu mibiri oba okututeekamu obutwa obw'enjawulo, naye nga kye tulina okukola kye njagala nze obbabuulira kubeera nga tunoonya emiddo egy'enjawulo egigenda okubeera nga gitujja obutwa mu mibiri. Gezaako okubeera ng'olya nnyo greens. Beera ng'omunoonya ow'enjawulo oyo olw'ensonga ayamba nnyo. Beera ng'omulya bamukufumbire mu boyiro obeere ng'omulya ayambako nnyo okukendeeza obutwa mu mubiri. N'emiddo emirala egy'enjawulo waliwo gwe bayita sezira si seziwundu wabula sezira. Ogwo omuddo nagwo mulungi nnyo singa obeera okasazeesaze bulungi n'okakola ng'enva endiirwa n'okagatta oba mu doodo oba mu nakati n'obeera ng'okalya kalungi nnyo, kakendeeza obutwa mu mibiri gyaffe bulungi nnyo. Wamu n'oyo sere mufune bulungi obukoola busayire mu greens mu nva endiirwa ezo babeere nga bamukutokosezaako obeere ng'olya oliire ku mmere. Kigenda kukuyambira ddala bulungi nnyo okubeera ng'okendeeza obutwa mu mubiri gwo. Obwo obutwa bwe mwogerako buva mu bintu eby'enjawulo, osobola obbukendeezaako ng'olina by'olya eby'enjawulo, emiddo egyo egy'enjawulo Katonda gye yatonda. Beera ng'ogikozesa gigenda kukendeeza obutwa mu mubiri gwo. N'olwekyo mwe mwenna abatunuulidde fulaska ezo ne mubeera nga muzitya, kye mbasaba ekintu ng'ekyo temujja kumalako nakyo kuba eky'amazima fulaska tuzeetaaga era tuzikozesa. Ate gwe atunuulira nti eza plasitiiki zembi, tolina bukakafu ku zino ez'ekyuma olw'ensonga nti si ffe tuzikola era bennyini abakola ziri ate era be bazikola. N'olwekyo gojja kwewala eno eya plasitiiki olw'okuba olengera empeke eyo munda, ate empeke bajja giteeka mu y'ekyuma olw'ensonga tojja kugiraba. Tojja kulaba nti mulimu kyonna kye bataddemu. Kye tulina okukola ki? Kutunuulira ebyo ebijja okutujja obutwa mu mubiri gwaffe. Ebyo eby'enjawulo ebyangu Katonda bye yatonda, emiddo egy'enjawulo. Ekyo njagadde mbeere nga nkibabuulira. Nja kuba ngibabuulira emiddo gye tusobola okubeera nga tulyako egijja otuwoza mu mibiri gyaffe obutwa obw'enjawulo, egijja okukendeeza obutwa mu mibiri gyaffe. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso ne gyegattako mubeere bulungi, mweraba.